يفرح المؤمنون بنصر من الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أحمده سبحانه وأشكره على نعمته التي لا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شكرا يليق بجلاله بمنه وكرمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، تركنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini manyi omusasizi w'ensi eno Allah yesigaliza ekitiibwa eky'obugulumivu. Atenderezebwa Allah n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu. Kijjukire nga bulijjo nti lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Ekiragiro kya Allah kibeerawo ku ntandikwa ne ku nkomerero. Naye wa yawmaidhin yafrahu al-mu'minun. Waliwo ekiseera Allah kyagenda okuleeta ku lunaku olwakhira nga faruhun lilmu'minin, nga ssanyu eri abo abakkiriza abagondera Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala wahidun fi dhatihi la mathila lahu. Obwomu bwa bulimu bwomu bwati Allah, la mathila lahu wala mu'ina lahu. Talina Allah kimufaanana, talina muyambi Allah, talina assistant. Wahidun fi dhatihi la mathila lahu. Yesigaliza obwomu bwe Allah subhanahu wa ta'ala gwetekedde okubeera nga tukakasa n'okwesigamira n'okubeera nga asinzibwa mu bwomu bwe okubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira n'emirembe eby'olubeerera budde eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, omusomesa w'ensi eno eyatubuulira buli kirungi kyonna. Talina kalungi ke yalaba Allah ke yamuyigiriza illa dalla li ummatihi, okujjako nga yakabuulira abantu ba umma ye. Buli beera bugayaavu bwonna butatwala mukisa munene kubeera ng'oyingira mu kusaasira okwo Allah kwe yaleeta ne nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, liannahu ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Okutumibwa kwe Allah yamutuma nga kyakusaasira eri ebitonde. Teriyo kibi nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yalaba illa hadhara li ummatihi, okujjako nga yakyewaza abantu ba umma ye. Tusaba Allah assa okusaasira n'emirembe gyali n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya a'dhamu alwasaya, kyekiraamo ekinene Allah kye yatulaamira mu Qur'ani y'ekitiibwa. Walakad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Baganda bange, Allah yalaamira abaakulembera n'abo Allah be yawa ebitabo, Abayudaaya n'Abanasara. Wa iyyakum an ittaqullah, nammwe Allah n'abalaamira okubeera nga Allah tumutya.
kyensibirira omwoyo gwange buli kiseera, kyenjagala okusibirira buli kiseera muganda wange omusiraamu awuliriza ne mwannyinazi. wasiyatullah lil awwalina wal akhirin, ekiraamo kya Allah eri abo abaakulembera n'abalijja oluvannyuma. takuwa Allah, kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. fahiya hablullahi almatin, gwe muguwa gwa Allah omuntu gwayinza okwekwatako, almatin, ogw'amaanyi ogutasobola kukutuka. weekwate kubeera nga otya Allah subhanahu wa ta'ala, era onywerere ku ddiini eno ey'obusiraamu. Allah gye yatusiimira mu madiini gonna. Allah teyatusiimirayo kirala, yatusiimira eddiini eno ey'obusiraamu gye tulimu, ekakasa obumu bwa Allah n'okutongoza obumu bwe bi asmaihi wa sifatihi, n'okukakasa amannya ga Allah n'ebyo ebitendo Allah bye yeetenda nabyo. ekyo kya kiri mu ddiini ya busiraamu. tubeere nga twenywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu, abaatukulembera abalongoofu, hatta min al anbiyai wal mursalin, n'abo abaali bannabbi n'abo Allah be yatuma, bonna baakuutira abantu baabwe okubeera nga banyweza eddiini eno ey'obusiraamu. wa idh hadara yaquba almaut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik wa nahnu lahu muslimun. Yakubu akaseera bwe kajjako okuva mu nsi ng'ali ku ndiri, obulwadde bumuluma, yakuŋŋaanya abaana be. yali tabalaamira mataka, teyabalaamira byanfuna, teyabalaamira biggwa, kubeera nga banyweza masabo. naye wa idh hadara yaquba almaut, jukira akaseera Yakubu ng'okufa kuzze gyali. idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, obweraliikirivu bwa Yakubu eri ezzadde yali ddiini. bwe bulina okubeera obulumi bwaffe ffenna we tuwangaalira eri ezzadde, eri abaana, eri ab'eŋŋanda, eri society, okubeera nga tubeera basiraamu. yababuuza Yakubu, ma ta'buduna min ba'di, mulisinza ki we sigenda kuba? sigenda kubeerawo Allah ntwala, naye mugenda kusinza ki? baamuwa assurance nga bajja kusigala nga bali ku ddiini ya Allah. ye insurance gy'olina okubeera nga okwasa abaana bo okusigala nga babeera basiraamu olubeerera. abantu batutta abaana mu insurance ez'enjawulo, eza medical, ez'okulaba nga obulamu bwabwe buli secured, naye insurance ennene olifa n'akamwenyumwenyu abaana b'okusigala nga balekedde eddiini busiraamu eyaddala, etaliimu kubakwasa bibbo, etaliimu kubakwasa masabo n'amafumu, ne basigala nga basiraamu. baganda bange abasiraamu, eddiini ey'obusiraamu kye kikulu mu byonna, kikulu n'okusinga maama wo, kikulu n'okusinga omukyala akufumbira emmere, kikulu n'okusinga ennimiro mwoli gy'olimiramu ennaanaasi n'emmwanyi. eddiini kyava Allah yatuma bannabbi olw'emmesegi ennene ey'okubeera nga batwewaza shiriki, batuteeke ku mulamu omunene ogwa tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. fahadhihi alwasiya usikum biha. baganda bange abasiraamu abasembedde wano mu muzikiti guno ogw'ekitiibwa, ku kyalo kino eky'ekitiibwa Kangulumira, masjidi salaf, usikum biddiini alislam. kyenjagala obbalamira ekinene ebirala n'omutabitwale nga bikulu, okunywerera ku ddiini eno ey'obusiraamu. twagala twogere khutuba yaffe eno ey'ekitiibwa olwaleero, olunaku olw'ejjuma, ku nsonga ennene evuddeko akabasa mu nsi muno, emitawaana eminene, okuyiwa omusaayi, nga yensibuka ey'obwononefu mu nsi, yensibuka ebuzizza emirembe mu society mu nsi, paka lwe tugenda okusisinkana Allah. abagiwangaaliramu ne bagibeeramu, bwe bulumi bwe bagenda okukaaba ku duniya ne ku akhira. fahuwa fasadu fil ard wa huwa aslu safak dima, ngera yensibuka ey'okuyiwa omusaayi n'okwonoona mu nsi. ala wa huwa dhulum, baganda bange bwe bulyaza amaanya.
yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fi hadith al-Qudus, bwe yali Allah ayogera ku mutawaana omunene oguviiriddeko ensi eno okubulwa emirembe, oguliko ensibuko y'obwonoonefu mu dduniya muno, ogubuzizza emirembe mu nsi eri abantu, ensi n'edobankana, abantu buli omu n'abeera ng'ali awo, y'ensonga y'obulyazaamaanya. Bwe yali ajogerako Allah fi hadith al-Qudus, Allah yasooka jjajjako naga nti inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah yaga nti naziiza obulyazaamaanya kunze Allah. Allah si mulyazaamaanya, fahuwa a'dalu adilin wa ahkamu al-hakimin. Allah mwenkanya, obulyazaamaanya Allah tabulina. Mu bitende ebya Allah subhanahu wa ta'ala ebimutendebwa nabyo, atendebwa n'ekitende eky'obwenkanya, eky'obulamuzi obujjuvu, obutaliimu kuttirira liiso, obutaliimu kutunuulira ani naani. Allah yatuteeka mu nsi muno n'atugamba tubeere abenkanya, tuleme okulyazaamaanya. Kyava Allah yasooka okweggyako ekitende ekyo, naffe n'atukubiriza okubeera nga tetukola bulyazaamaanya wakati waffe. Abantu bwe bakuuma ne babeera nga tebeeryazaamaanyizza, liyuslihu duniyahum wa diinahum wa liyahfadhu dimaa'ahum wa amwaalahum. Bakuume eddiini yaabwe ng'erina emirembe, bakuume obutebenkevu bwabwe nga bali mu nsi, bakuume obutayiwa musaayi, bakuume okulaba nga bakuuma ebitiibwa by'abantu. Allah kyava yajjawo obulyazaamaanya eri abaddu n'atugamba nti fala tadhalamu, temugezanga ne mwelyazaamaanya. Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, wa tilka al-qura ahlaknahum lamma dhalamu. Allah yatukubira ebifaananyi eby'ebitundu ebyakola obulyazaamaanya obunene. Allah kyava yagamba nti wa tilka al-qura, ebyalo ebyo, abantu b'ebyalo ebyo Allah be yazikiriza, wa tilka al-qura ahlaknahum lamma dhalamu. Ekyabazikiriza tekyali kirala, lamma dhalamu, bwe baamala okukola obulyazaamaanya obunene ne batategeera Allah, ne basinza lubaale, ne basinza amayinja, ne basinza ensozi, ne basinza entaana. Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma dhalamu. Allah yabazikiriza lwa nsonga eki, kubeera nga baakola obulyazaamaanya. Obulyazaamaanya obusinga obunene bw'olina okubeera nga weewalira ddala, fahuwa dhulumun bayna al-abdu wa abdihi, bwe bulyazaamaanya obuli wakati w'omuddu ne Mukama Katonda we bijanibi hukukillah, ng'abukola ku Allah subhanahu wa ta'ala. Obulyazaamaanya obusi bulala, wa huwa shirku billah, kwe kugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda nga abasiraamu ne bannyinaze abalungi, obulyazaamaanya obusinga obunene Allah bw'atagenda kukutunuzaako na liiso lya kisa, kwe kubeera nga walyazaamaanya Allah n'okola obulyazaamaanya n'obeera nga wagattika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyali badde bikolebwa Allah nga bikolebwa Allah yekka, nga yalina okubeera nga abikolebwako, n'obikolera abaddu abalala oba ebitonde ebirala. Ekiyitibwa shiriki, taswiyatul khaliqu bil makhluq, n'obeera nga wenkanyankanya Allah n'ebyo Allah bye yatonda. Bameka olwaleero abakeera ku ntaana ku famire zaabwe nga bagenze kulima bijja, naye ng'ekye banoonyaamu si kirala wabula kubeera nga banoonya emikisa mu bantu abo. Baganda bange abasiraamu, omukolo gw'okulima ebijja si mukolo gwa ddiini, si mukolo gwa busiraamu, era tetugunoonyaamu mikisa. Ebijja birimibwa n'omupakasi, birimibwa ne neiba, birimibwa n'omuntu apangisibwa n'abirima, so si gufuula mukolo gwa ddiini. Abantu ne baguyisizaako n'ebirango nga bayita abeebule n'ebweya, abazzukulu n'abajjwa bajje bakole omukolo ogwo, naye ng'ekigendererwa ky'abantu abo attabarruku bil amwaat.
kubeera nga banoonya emikisa mu bafu. Obulyaza amaanyi obukyasinze obunene kwe kubeera nga ogattika ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okola bye waali badde okoledde Allah n'obikolera ebitonde ebirala ng'abafu. Wa idha sa'alta fas'alillah, Allah atugamba nti mbanga musaba temusabanga ekitonde ekirala kyonna. Togezanga n'ogenda ku lusozi n'osamira, togezanga n'ogenda ku bafu n'obasaba, togeza n'obeera n'akati ke weesigamiddeko. Wa idha sa'alta fas'alillah, bw'obanga osabasaba Allah yekka. Allah atunyumiza ku musajja yali omulongoofu, yayisa n'erinnya lye mu Qur'ani ey'ekitiibwa, ayitibwa Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushriku billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Allah agamba nti mujjukira akaseera Luqmani ng'abuulirira omwana we, amulamira message ennene, n'amugamba nti ya bunayya la tushriku billah, mwana wange gwe togezanga n'ogattika ku Allah, inna shirika la dhulmun adhim. Shiriki bulyaza amaanyi obunene obwa waggulu. Ya bunay la tushriku billah. Omwana gwe yali agamba teyali mukulu, yali amugambira mu myaka emito. Fagarasa al-aqida fi nafsihi, nazimba aqida enzikiriza mu mutima gw'omwana oyo omuto. Olwaleero ffe betugayaliridde nti bakyali bato, we balikula balitegeera Allah waabwe. Ye mugamba akyali muto, amuzimbamu omusingi ogw'enzikiriza ddala. Oyo Allah yamuleeta direct mu Qur'an. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi, Luqmani akaseera kaatuuka n'alaamira omwana we, n'amugamba nti ya bunayya la tushriku billah, mwana wange togattikanga ku Allah n'ekintu ekirala. Inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shiriki bulyaza amaanyi bunene. Olwaleero abaana baffe tubalamira ki? Njagala ovuge emmotoka obeere nga nze, omulimu gw'empangaliddemu ogulaba. Njagala obeere wa mutawaana nga kitaawo. La ilaha illa Allah. Wa mutawaana nga kitaawe muki? Mukuba ludo. Wa mutawaana nga kitaawe muki? Mukwesa empicca. Wa mutawaana nga kitaawe muki? Mukuba matatu. Ye Luqmani yalaba emmessage ennene, n'atunuulira obulyaza amaanyi Allah bw'atagenda kusonyiwa, obuviiriddeko ensibuko y'ensi eno okwonooneka. N'amugamba nti ya bunay, n'amulabula nga bukyali, la tushriku billah, togattika ku Allah, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mazima shiriki bulyaza amaanyi obw'olwatu. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'akireeta mu Qur'ani ey'ekitiibwa ng'akuutira Luqmani alaamira omwana we amujje ku nsobi ennene ey'okubeera ng'agattika ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Baganda bange abasiraamu, fa iyyakum wadh-dhulm, mwewalire ddala obulyaza amaanyi. Wa a'dhamu adh-dhulm, obulyaza amaanyi obuli ku ntikko obutalinaayo bulala, kwe kulyaza amaanyi ng'ogattika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Buli yenna ali mu shiriki, buli yenna ali mu mukolo ogufaanagana bwe gutyo ogulimu okugattika ku Allah. Abakyala bakola shiriki nga tebamanyi, abamu bamanyi naye abamu bakikola bambi olw'obutategeera, naye ng'oluusi abababuzaabuza bantu ba bulijjo, n'aloga bba, n'amuteeka mu ccupa, n'amuteeka mu kacupa, n'amufuula omusirusiru alwawo ekiwetterere ekiwedde emirimu, n'amugamba nti kasita saamutta. Allah Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku shiriki abakyala gwe bakola abasinga obungi, yagamba sallallahu alayhi wasallam nti inna arruqa wattamaim wattiwala shirik, abakyala eddagala lye bakozesa nga baagala buganza eri babba baabwe babaagale. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba shiriki. Mukyala addira ebintuntu n'abiteeka mu nva, n'asiriwaza omwami, naga kasita saamutta, ze namuloga kunjagala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti eddagala abakyala lye bakozesa mu kuloga abaami baabwe, Nabbi yagamba nti shirkun, kuba kugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala
ng'omugattiseko. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, tukimanye nti obulyaza amaanyi obukyasinze obunene kwe kubeera ng'olyaza amaanyi Allah ng'ogattikako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bwe yali ayogera ku bulyaza amaanyi yagaa nti innahu la yuflihu adh-dhalimun, abalyaza amaanyi abashiriku, abalyaza amaanyi abakola shirik, innahu la yuflihu adh-dhalimun, teri yagenda kwesiima, teri yajja kuwangula ng'atuuse mu maaso ga Allah wangule n'obulyaza amaanyi obw'okugattikako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala yatwewaza obulyaza amaanyi, shiriki n'agiyita dhulum, era buli olaba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga Allah ayogera ku bulyaza amaanyi obunene eri abakaafu, Allah ategeeza shiriki. Allah ategeeza shiriki ekyazikiriza ebyalo biri n'emirembe. Allah byayogerako n'aga nti watilka alqura ahlaknahum lamma dhalam, abo twabazikiriza lwa nsonga teyali ndala, lamma dhalam, bwe baamala okukola shiriki ne bakaafuwalira Allah, ne basinza ebitali Allah, ne basaba ebitali Allah, Allah n'abazingako. Bwe tuba twagala okufuna emirembe mu nsi yaffe, bwe tuba twagala Allah tugabirire, bwe tuba twagala Allah tuddiremu, baganda bange abasiraamu, solution yeri emu, tudde eri Allah tumwawule bitawhidihi bi asma'ihi wa sifatihi, tudde eri Allah nga Allah tumwawula nga tetumugattikako kintu kirala kyonna, kubanga bwe bulyaza amaanyi obukyasinze obunene. Omuteeko ogwokubiri mu bulyaza amaanyi, dhulumul abdu li nafsihi, ye muddu ye kennyini okwekolako obulyaza amaanyi, karitikabil maasi, ng'omuntu okugwa mu mazambi amanene, duna shiriki, agatali shiriki, sagiruha wa kabiruha, amanene n'amatono. Buli yenna agwa mu mazambi amanene n'amatono, kimanye oba omaze okwekolako obulyaza amaanyi, oba omaze okweryaza amaanyi. Kyava Allah yategeeza mu hadisi al-Qudus n'atugaa nti fala tadhalamu, temugezanga ne mwekolako obulyaza amaanyi. Buli womanya nti okyalina ezzambi ly'otuulidde, liyinza okuba lya riba, liyinza okuba lya bwenzi, liyinza okuba lya ddogo, liyinza okuba nga ezzambi ly'oliko lya kunywa mwenge, tegeera nti weeryaza amaanyiza. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, teriyo mulyaza amaanyi agenda kwesiima. Buli yenna akyali mu mazambi ng'ogalemeddeko obwo bulyaza amaanyi, nga gwe kennyini weekozeeko obulyaza amaanyi obusobola okukufiiriza ejjana. Kasita olituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga teweenenyezza, nga tokoze tawuba ku mazambi ago, obwo bulyaza amaanyi bw'oba weekozeeko nga ggwe omuntu okubeera ng'okyalemedde ku mazambi. Baganda bange abasiraamu, ekiseera kituuse buli emu yeekyekinge ku mazambi g'atuulidde. Omukkiriza yenna omulungi amanya nti enkya agenda kusinkana Allah, atunuulira enkomerero ye ng'amanyi nti eyinza okubeera embi. Buli watunuulira amazambi g'alina gakyalemeddeko, alaba ng'olusozi olugendo mumugwira ng'alutuddeko wansi. Naye atatunuulira nkomerero, atafaayo biriba bitya, ali mu nsi ng'ayisa bivulu, bw'atunula ku mazambi ge alaba ng'ensowera emuyise ku nnyindo, gy'awujja obuuzi bw'ati n'olugalo lwe, neevaawo n'egenda. Naye omukkiriza buli w'alowooza ku zambi lyakyalemeddeko, alaba ng'atudde wansi w'olusozi, essaawa yonna oluyinza omugwira. Ani ayinza okubeera seefu ng'atudde wansi w'olusozi ng'amanye essaawa yonna lugwa? Kyekifaananyi eky'amazambi ge tukyalemeddeko. Olusozi essaawa yonna lutugwira, ne tusaanawo, ne tuzikirira. Ensozi z'amazambi ze twetisse, baganda bange twetisse kizito kinene. Naye buli yenna akyalemedde ku mazambi, amazambi ge tukola ag'enjawulo, sagiruha wa kabiruha, amanene n'amatono, tegeera nti weeryaza amaanyi. Tegeera nti okoze obulyaza amaanyi obudda gy'oli. Ogwe muteeko ogwokubiri mu bulyaza amaanyi. Bulyaza amaanyi obusooka kulyaza amaanyi Allah ng'okola shiriki. Obulyaza amaanyi omuteeko ogwokubiri, gwe kennyini
okubeera nga okyali n'obulyaza amaanyi obudde eri omwoyo gwo kwe kubeera nga okola amazambi n'obeera nga tofaayo. Banaye twenenye ensobi zaffe, twenenye amazambi gaffe, tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Kubanga obulyaza amaanyi obunene obufaanaganako bwe buti olw'okubeera nga gwe weeryako enjawulo ne weeryaza amaanya n'otuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ejja neekusubye, kigenda kubeera nga gwe kennyini wafuuka ensonga ey'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisizaako ejjana neekusuba. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lijami'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. Astaghfiruka ya Allah. Astaghfiruka ya Allah. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Baganda bange abasiraamu, nziramu okulamira omwoyo gwange n'ejjamma okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twesibirire entanda esinga obunene y'ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twogera ku bulyaza amaanyi Allah bwe yaharamisa mu Qur'an ey'ekitiibwa, ng'omuteeko ogusookera ddala mu bulyaza amaanyi obunene kwe kulyaza amaanyi Allah n'obeera ng'ogwa mu shiriki. Dhulumu shiriki Allah yabuyita bulyaza amaanyi, n'atugamba nti inna shirika la dhulumun adhim. Omuntu yenna agattika ku Allah aba akoze obulyaza amaanyi obw'olwatu obunene obutalinayo buli waggulu. Twenenye baganda bange abasiraamu, shiriki ayitiridde mu famire, shiriki ayitiridde mu maka, shiriki ayitiridde mu society, abantu bamukola lwatu. Naye twenenye tudde eri Allah, abaana mubazimbire ku misingi emituufu, abaana mubajje mu kusamira, byemitwala abaana ku bijja balime ebijja bafune emikisa, bemutwala abaana ku bijja byammwe abaana basamire olw'okuba famire yafunye abalongo. Wallahi manya nti okoze obulyaza amaanyi obunene ate nga obukola ku Allah. Obulyaza amaanyi abwoba okoze bunene obukola ku Allah omunene atalina kimufaanana mu bunene bwe. N'otikka kamunyi namba muli abakyala n'abaana bo mugenda kusamira olw'okuba mwafunye ezzadde ery'abaana ababiri, n'otwala abaana ku bijja balime omuddo bafune emikisa baweweere. Obwo bulyaza amaanyi bwa lwatu bunene obw'okugattika ku Allah. Kyava Allah ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti inna shirika la dhulumun adhim. Shiriki bulyaza amaanyi bunene. Omuteeko ogwokubiri gwe njogeddeko, dhulumu la abdu li nafsihi, gwe kennyini okwekolako obulyaza amaanyi kwe kugwa mu mazambi agatali shiriki. Sagiruha wa kabiruha bikaha, amazambi amanene n'amatono. Buli ogwa mu mazambi ago n'ogalemerako, mwana wattu n'obeera nga teweenenye eri Allah, tegeera nti weekozeeko obulyaza amaanyi. Ate ng'obulyaza amaanyi Allah yabwejjako n'atulaamira abaddu n'atugamba nti fala tadhalamu, temugezanga ne mukola obulyaza amaanyi. Obulyaza amaanyi omuteeko ogwokusatu, dhulumu la abdu li ikhwanihi min almuslimin. Bwe bulyaza amaanyi bwe tukola eri abaddu eri bantu bannaffe, ne tubalyaza amaanyi, tubalyaza amaanyi mu maali, ne tubalyaza amaanyi hakki zaabwe, ne tubakolako obulumbaganyi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam okumanya yatwewaza obulyaza amaanyi bwe tukola eri bannaffe. Amazambi abiri omuntu bw'agakola kuno ku duniya, Allah agasasulirawo nga tonnava ku nsi. Ezzambi erisookera ddala albagi, okulumbagana banno n'obakolako obulyaza amaanyi, obagjeeko mu maali, ovumye munno,
ojereze munno, okakkanyiza munno, ekyo Allah kikusasula ng'okyali ku nsi kasita olumbagana abantu n'obakolako obulyazaamaanya. Mulaba abantu abasengula abantu ku mataka, n'akuba omukadde embooko omuggo, n'amusuulira ebintu ebweru, n'amugoba ku ttaka, kwawangaalidde ebbanga kwazaalidde abaana be ne baleeta greda n'esengula. Kakazi kattu ne bakakasa man akhadha shay'an min al-ard, akwata akantu mu ttaka dhuluman ng'alyazaamaanyizza munne, khusifa bihi yawma al-qiyama ila 7 aradin, wakusibwa nalyo akke nalyo nga bamutisse ettaka lya nsi 7. Naye obulyazaamaanya tubukola wala nubali, era nga tetufaayo. Oli alima enkumbi ng'ateeka wuwe, oli n'awangaala nga yempangala gy'awangaala kubba mataka ga banne. Lowoozaamu ng'ekiseera tekinnaba kutuuka. Wo bonna bulyazaamaanya, ne wabeerawo bulyazaamaanya abantu be bagayaalirira okulyazaamaanya abantu abatali basiraamu. Abantu abatali basiraamu, abatali ba ddiini yaffe, obusiraamu tebukkiriza kubakolako bulyazaamaanya. Obusiraamu bwatulagira tubeere benkanya gye bali mu bintu bino eby'ensi. Tomubba era tomutemerera era tomuwaayiriza, tomukasuukirira bigambo, toyenda ku baana be, toyenda ku mukyala we, tomubbako ssente ze atali musiraamu. Allah yanukula edduwa y'omuntu yenna alyazaamaanyizibwa. Nabbi yatuuka n'ogamba walaw kaana kafira fajira, ne bw'abanga si musiraamu, atali musiraamu omwonoonefu, Allah ayanukula okusaba kwe, kubanga obwonoonefu bwe budda ku ye. Era ku akhira bw'olituuka nga walyazaamaanya abantu abo, Allah agenda kukwata ebibi byabwe abikuwe, weeyongere ebibi, osuulibwe mu muliro. Lwaki Nabbi atubuulira ebigambo bino? Okubeera abenkanya eri abantu. Obwenkanya buli bubeerawo eri abantu, ensi etereera. Abantu bawangaala bulungi. Obukyankalano mu society bukendeera, tebubaamu. Naye osanga abantu nga bakola obulyazaamaanya eri bannaabwe. N'amulyazaamaanya olw'okuba si musiraamu. Bannaye ekiseera kituuse twekube mu mitima tumanye nti obulyazaamaanya ge gamu ku mazambi Allah subhanahu wa ta'ala ageyogera mu Qur'an ey'ekitiibwa agagenda otufuukira ekizibu ku lunaku olw'akhira. Naye ng'obulyazaamaanya obukulembedde kwe kubeera nga tugattikako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala. N'obulyazaamaanya bwe twekolako nga ffe abantu okulemera ku mazambi age tukola amatono n'amanene, n'obulyazaamaanya bwe tukola wakati waffe eri abantu. Buli omu lowooza ku munno gwe wali olyazaamaanyiza, ekiseera kituuse. Bw'aba akyali ku nsi omwetondere, bw'aba yafa ayitiriza okumusabira eri Allah, olongoose eri abaana be, omusaddaakire nnyo, omwogereko ebirungi. Naye abantu bayinaayina mu nsi ne batamanya nti obulyazaamaanya bugenda tufuukira akabenje akanene, ne wabeerawo obulyazaamaanya obutukolebwako abantu abo abali mu ntimbe. Bwe batalowooza nti bulyazaamaanya, n'owangala n'abantu abo, n'akusiba omwana atali wuwo mu makaago, n'abaligiramu, n'ayingizaamu omwana atali wuwo, n'omusomesa n'omuweerera, naye nga ye akimanyi ekyama kye kiri wakati we. Ayo bakyasinza okukaabya enseeno amaziga agajjulujulu. Obwo nabwo bulyazaamaanya obukolebwa abantu abo. N'oweebula omusajja bw'ati, ennyumba ye n'ogibikkula, buli omu n'agiraba, omusiguze n'agiraba, n'amanya obuliri n'ennyinimu n'amaanyi, n'alaga obunafu bwe, n'obaligira mu maka g'omusajja. Obwo bulyazaamaanya. Allah bw'agenda obbabuuza ku lunaku olw'akhira. Nabbi bwe yali alambuuzibwa omuliro, yalabayo ekitendo ky'abakyala abali mu muliro nga balengejja, amalobo g'omuliro gabakutte bwe bati amabeere nga balengejja. N'abuuza nti ma baalu haula,
abafaanagana bwe bati abalengejja abakyala babaki naga nti be bakyala abayingizanga abaana mu basajja ng'abaana abo si baabasajja. Bannange obwo bulyaza amaanyi abamaama bannyinaza abalungi, obulyaza amaanyi obwo bwalaga wala, kubanga oba oweebudde nannyini nju. Nenzira ku bulyaza amaanyi bwenjagala okusembayo obuli opposite n'obwo bwe bw'abasajja abayingirira basajja bannaabwe mu mayumba gaabwe nga mutegedde nti abakyala abo bafumbo, n'osigala ng'omutokota n'omulemesa obufumbo bwe, n'oyingira mu mmareji ye n'omusigula, n'otuuka n'okuyingira mu nnyumba ya munno. Bantu mmwe abatali mu nsonyi, ng'omusajja yakeera ku makya n'awoowa omukyala n'amuwa amahale, n'otabaamu na nsonyi na magezi matono, n'oyingira ne mu nnyumba ye gye yeesasulira gye yeezimbira, n'oyingira ne mu bikunta bye, ne bakukwata n'ogamba bansonyiwe. Obwo bulyaza amaanyi bw'okoze ku musajja munno, bw'ogenda okuwera ennemba nabwo ku lunaku olwakhira. Amaka go omanyi ky'oba ogataddemu, maka ga munno omanyi ky'oba okoze. Naye abantu balina abaana mu maka ga bannaabwe, bali ku nsi bayinaayina, atambula bw'ati nga bw'asonga ewagundi ninawo omwana, ewa haji gundi ninawo omwana, ewa gundi ninawo omwana. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Mubeere eno muyineeyine, babatenda amaanyi, naye ku akhira togenda kusobola kweŋŋanga bulyaza amaanyi bwe watuusa ku munno, ku maka ga munno. Obulyaza amaanyi omuteeko ogwo ogwokusatu bwe bulyaza amaanyi bwe tukola wakati waffe nga tubakola ku bannaffe. Weewale nnyo okulyaza amaanyi munno. Amazambi ga Allah agatali shiriki, ensobi ze tukola wakati waffe ne Allah nga si shiriki, mabniyatun ala samuhi wal afu, ezo zo Allah asobola zitusonyiwa ne tutuuka mu maaso ga Allah, Allah n'atusonyiwa olw'ekisa kye. Naye ensobi ze tukola wakati waffe ku bannaffe ne tutuuka nazo mu maaso ga Allah zigenda kubeera nzibu nnyo ku lunaku olwakhira, nga munno talina kyayagala, ayagala mirimu. Ekkooti ya Allah etaliimu bulyaza amaanya etagenda kubeeramu kwekweka, nga munno talina kyayagala gwe walyaza amaanya. Wamukuba oluyi, wamuvuma, wamutemerera, walya emmaali ye, aliba talina kyayagala, ayagala mirimu. Naye gwe olina mirimu emeka gye bagenda okukwatamu? Abekangulumira waliwo abakwatamu, ab'ekitabazi bakwatemu, ab'ennakirubi bakwatemu, ab'ebukeeka bakwatemu, gy'okolera mu paaka bakwateko, ab'oku Nairobi. Gweolina byenkana kibe bakwata ebirungi, olisigaza ki? Tolaba ng'ogenda kubeera muflisu aweddemu. Bw'omala okuggwamu ku akhira teriyo kkubo ddala ng'ebaga nti kaweddemu, Allah akulengeza omuliro jahannam, waliyadhu billah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arbatil khulafa'il mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'a ad-din. Allahumma ansur man nasara dinak wa akhdhul man khadhala